Kadama TV tukyeyongerayo okubeera nga tukyafuna obuzibu obuyingira buli lunaku oba ababoosi okubeera nga beekyangira ku bakadaama okubeera nga tebabawa oba tebabakkiriza kubeera nga badde Uganda. Abamu bakikola mu bubi, abamu bakikola mu bulungi. Nga waliwo kadaama awo yatugambye ye baamugulidde essimu okusobola obutaddayo. Ne waliwo eyagambye nti ye agenda kusaba puloti, ajja gamba boosi we nti ye ayagala puloti bw'aba ayagala asigale. Kati ne wabeerawo ate baboosi abakozesa empaka, nga boosi oli akozesa mpaka n'agamba olina okusigala ne tiketi tagenda giggulira ng'akigamba ku mpaka nga bwe mumanyi babawogola. Olwaleero ngenda baleetera kadaama ono, ye agamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebaka. Ye agamba Omuwarabu wa bbango bw'oba tomuzzeemu mu lulimi lwe bategeera olw'okuwoggana tebabitegeera. Kati ye agamba tajja na kwetuga wabula agenda kweyambulira Omuwarabu. Ate nga mumanyi mu Buwarabu kivve omukyala okubeera nga yeeyambulira omusajja. Kati ye agamba agenda kusaba ababoosi be mu bulungi, naye bwe banaagaana kuba ali kumpi kumalako contract ye agenda kubeeyambulira. Katufune kadaama ono atuwe ku maloboozi ge era atubuulire ye kiki kya planning singa ekintu nga kino kihappeninga. Halo Nyabuli, Kadama TV. Akuganya okugulira tiketi ky'olina okukola minisita Kadama TV Omuwarabu n'ekikuwanguza ennyumba y'Omuwarabu biri ebintu ebyo bibiri. First prayer ekisooka kusaba, ekyokubiri kubeera sharp kubanga oli mu kalukalu mulaga nti nze nava mu tawuni saava mu kyalo. Minisita Kadama TV owulira Omuwarabu kati ng'oyo muganda wange gubamye tiketi kyalina okukola kiri ekintu kimu. Boosi we waagaana omugulira tiketi amugambye ngulira tiketi agaane agende mu luumu ye. Bannange bakweyambulira Muwarabu. Eno tewali nsonyi Minisita Kadama TV. Eno tewabeera bya nsonyi oba kulwanirira bulamu bwo. Kyekyoka nze boosi wange n'agaana okungulira tiketi ndiva mu luumu yange nga ndi bwereere. Sifa Abannayuganda balina obubiina obubaluma. Nze ndiva mu luumu yange ne neesulamu eddala ne baŋŋamba obadde ki ne mbagamba mukubire poliisi. Poliisi olujja baganya okungulira tiketi. Mazeeko kontrakiti yange. Boosi wange aganya okungulira tiketi. Okitegeera Omuwarabu kasita omweyambulira nga Katonda mugula akungulira tiketi nga talaba mabega n'amaaso. Minisita Kadama TV. Naye Omuwarabu buli wagamba nti sigenda kugulira tiketi kwana ssente zo olw'okuba laba olise kimoto osobola ozikwata oba nakimotte era oba ojja kugyegulira. Naye nze nga Katonda mugulu nalayira n'agaana okungulira tiketi nja kumweyambulira. Kino nkyogera nga siriiko n'akatya nze neenazaako ensonyi. Nnwanirira bulamu bwange manye ensi gye ndimu si yange oba nswadde kiri nti nnwaniridde obulamu bwange full stop. Kiva kubanga omwana ali awo bw'ato bw'atyo. Omuwarabu kwe kumanyira nti weegulira tiketi kuddiru ki? Bulijjo by'okola si birungi. Bwe nawulidde mugamba nti si birungi, myaka 2 nkukoledde ngimazeeko, bw'olaba nti si birungi nga mmaze okumalirako imagine. Bannange nze nja kweriga n'Omuwarabu. Nze ekyo nalayira oba kweriga naye nze nja kumweyambulira ng'eyange agireese. Sisuubira nti Omuwarabu oyinza okumweyambulira n'osigala mu nnyumba ye. Bw'atakutwala ku woofiisi takubira poliisi oba nakutwala ku woofiisi. Olutuuka ku poliisi ate gwe kiki? Baganya okungulira tiketi. Weesuulemu eddalu. Eno kwesuulamu ddalu Minisita Kadama TV waya kuzipangulula kubanga teziriiko. Naye buli mw'olaga Omuwarabu nti waya kweziri abagenda kukusonyiya mpaka. Kiringa nga bano abaana boosi wo n'akuyombesa n'omulaga nti okaaba. Bwe guba nga amazigo gakabidde mwezi gumu forever oba ojja gakaaba emyaka 2. Okiwa Minisita Kadama TV. Omuwarabu kumulaga nti eriiso oliganudde liri kungulu. Okitegeera Minisita Kadama TV. Nze Minisita Kadama TV kankubulire nze Pauline Kamwa kwogera neenazaako ensonyi. Nga ne Katonda wange wannwanirire Katonda ayamba yeeyambye. Mulimu ebizibu nga by'oggwe nga gwe alina okukola ky'okwerwanirira. Okitegeera Minisita Kadama TV. Boosi wamazeeko emyaka 2 ogikoze oyitadde wali agaana okugulira tiketi. Ku myaka 2 kale mwebikkulirwa biwatagireeti. Mwefungirwa biwatagizijje kuwaya okutwala kuteeka ebbali. Naye ngoze mu nsi yo.
Mr. Kadama TV nze ndaba kamwa kwogera ompulya kamwa kwogera inzo wange nagezaako gano okungulira tiketi ginda wabulayo emyezi 3 agakatonda mukulu mujjagala bagataliiko enfufu e Uganda nakadama yeeyambulidde omuwalabu lwa Uganda gula tiketi katonda yamba yeeyambye togenda kabira muntu ali waweeru nga nze nakadama muno nzije kuyambe ki enamba ya bosi sigimanyi sibayine gy'oli kisegeera katonda alina okuyamba nga nawe weeyamba omuwalabu mulage nti toli fala kitegeera mugambe madamu batungulidde tiketi nja kukundamira kitegeera omuwalabu tebaagala kulaba mabeere tebaagala kulaba bubina gwe kijja kuwaya zipangulule sigattulule olabe watangireete tiketi naye ne bagamba nti omuwalabu ekisooka apima obwongo bw'omwana nakaddaama omuwalabu ye muntu apima obwongo bwa nakaddaama kulaba n'abusengejja n'abuteeka wali olaba akuwa amawulwa nabo bonaagalya naye aba ali kubonga akusengejja olunaku olusooka wakuwa amawulu n'ogalya forever ojja kulya amawulu mukiwulire zezino ensi ze tulimu naye kasita akuwa amawulu n'ogagaana n'omugamba sinjagala olunaku olusooka amanya nosirya amawulu amanya sirya amawulu nze Mr. Kadama TV nnwanirira obulamu bwange olaba omwaka gumu n'emyezi 8 gye ndimu katonda nnwaniridde naye nga nange neenwaniridde nsobola essimu eyange eno kumpi tweyakuba ne boosi wange twali tugenda kwekuba ne batutaasa lwa ssimu eno nga ayagala ginjijjako mbeerirewo ne mugamba afazaali wifi gigyeko nja kwegulya data mpaka boosi wange omusajja wa ne mbagamba nti muzijje ku wifi nja kwekonekitinga ku WPS kwekali akapeesa nja gikonekitinga twali tulina wifi 3 nga ndi ku wifi emu ne bagijjako emu wifi ne bagijjako gye naliko nga bamanyi sirina bongo weekonekitinga wifi 2 wenyambuka waggulu bukaali ne wasemba mbeera connected ne wansi mbeera connected n'eyokusatu bagiteekako gye bateeka mu makkati mbeera connected kyo Mr. Kadama TV namugamba nze bannange Mr. Kadama TV simanyi nekyenyinza kugamba ku muwalabu bannange kitatya muwalabu nze nti omuwalabu ne bannange nagaana okungulya tiketi ate olaba newulira bakalantiini nga nze mu nsi yange abo bo tujja kwereega nyabula ng'osaba sente za kalantiini zino emitwalo 22,800 tujja kweregera mu nsi yange mujja kumanya nakadama yaani nze kamakongera nze mbabuulira olaba neerega muwalabu nga siri mu nsi yange nze ongamba okukola emirimu nga siridde kuddiru ki ate awo fazaali nkweyambulira n'okubira poliisi oba nonyiza ku ofiisi muwalabu mukole kimu kumweyambulira zijjeeko mweyambulire watakubire poliisi ajja kutwala ku ofiisi bamubuze kisiridde emmere baagala nkole olina kweyambula nze bwentyo nze tombula Mr. Kadama TV zange zaabuukako teziriiko nazipangulula mbeera mu nnyumba y'omuwalabu nenyambala stokisi ng'emu ya white endala ya black enkofiira y'okumutwe njambala bikukujju saagala kumanya sajja kuwaanibwa sajja kunyiririra mu nnyumba ya muwalabu najja kukola ssente emirimu gyo wemba ngikoze saagala ongambe ekirala kyonna lwaki oyambadde stokisi ya white ne black saagala kumanya yenze Pauline nzayogera yenze bwentyo wendi ekyange wekitambuza kyo Mr. Kadama TV nze ebyo byange siina nze kirala kyenyinza kukolera muwalabu nja kuwaya zigatuma olabe watakugula etiketi eno katonda yamba yeeyambye byebyo byange Mr. Kadama TV byonna byonna byotukolera